Serving a video no musimu yo. Ngenda kusiranya abantu bano mu lujjudde enseera bireka abantu basatu. Samokanya, Lumbuye Fred ne Patricia Sewungu. Etale bagibweko mufune ekizikiza. Ekitangala kibagibweko mudde mu kizikiza. Obulamu bwammwe bujja tambula webuti. Waliwo omukazi yakeeranga n'anvuma. Bulwakuba saamuteka mu listi y'aba best tikitoka. Ne mugamba nja kuzza Uganda nga teweeyagalidde. Nja kuzza Uganda mu mpewo, bakuzza Uganda mu buntu. Nangamba nze nayingira Saudi mu 2005. Izo omu ku bantu abakyasinze oweebwa ekitiibwa mbagwira. Wenjogerera amaze weeks nga 2 ku deportation. Lwakuba namusonyiwa naye namusonyiwa kiri late nga kasi yatambula. Samokanya mwanvuma bingi nnyo, ne munkonjera bingi nnyo, ne mumpayiriza bingi nnyo nga mugamba nayogera ku Bobiwine. Olwaleero gwe muliko gwe muvuma, gwe muliko gwe mutyoboola. Kali kitegeeza ekyanvumya tekiriiwo tekitegerekeka. Nasose bawangulira ku ttaka kati mbatwala mu bbanga. Wansimba wanguliddeyo. Bobiwine gwe mwali mwekwekamu nti gwe mulwanirira yabeeyambudde. Yali amanyi abakozesa kumbe namwe mumukozesa kuyisaawo byammwe n'abeeyambula. Samokanya obulamu bwo bwonna ojja kutuuka okufa nga tolina adde jjiiko mu bulamu esenenva oba esena sukaali. Mu bulamu bwo tolibeerako na kikyo. Mu bulamu bwo buli woova tojja kuddawo. Buli kifo ky'oligendamu tolirabayo mukisa. Ensi ejja kuzingazinga ekwetooloole ekuzingeko ekufunyire mu kibatu. Oteerebwa mu kkomera ery'obulamu ng'oli ku nsi n'osibwa mu kkomera. Ensi n'ekusiba. Toliddamu kulaba kitangaala ye wayita eyo gw'olaba emabega. Kikugibweko obeere mu nzikiza ye black oli gw'olaba ku mukono gwange ogwa ddyo. Samokanya obulamu bwo bwonna toliddamu kulaba ku ssanyu eriryo. Byonna ojja kubikola naye ensi ejja kutuuka ekizuule ky'amazima waliwo ekikyamu. Fred Lumbuye ensi ejja kukukyawa. Gw'oteerebbwa mu bulamu bwo obw'ekkomera lyennyini erya bulijjo. Osuulibwa mu kinnya fuuti 10 wansi. Osuulibwa mu nnyanja fuuti 3. Square mile 2 ne square mile 2 mu east ne west nga tokyasobola wuuga tokyasobola givaamu. Obulamu bwo bwonna olibeera ng'omulwadde nga weebuuza ekyakutukako nga tokiraba. Ekimyufu ekyo mu bulamu bwo kijjibwemu oweebwa ekiddugavu kiri. Lumbuye n'ensi ejja kubeerawo nga wafuuka ekisekererwa mu bulamu bwo. Ojja kufuukako ekisekererwa mu bulamu bwo. Ojja kufuuka ekisekererwa mu bulamu bwo. Time is the best judge. Serving a video no musimu yo. Ogiteekemu. Njagala mukome ku nze akamanyiiro kammwe. Bampita Godfather spiritualist. Patricia Sewungu gwe abaana abawo beweezaalira balifuuka ekikolimo gy'oli. Abaana abawo beweezaalira gwe wajja oguluba ne bifalensi ebitaliko complainant biki byonna ze ne ŋŋamba no. Kamba kuba ensi ejja kumanya ekituufu. Kale ensi bwe bategedde mbadde mwekweka mu muntu okubaako bye mukola ne mutandika olumbiramu buli omu nga mwagala abalwanira entalo temukyalina bye mwekwata. Kati mugenda kusiraana obulamu bwammwe bwonna. Patricia Sewungu n'abantu ababo abakuzaala bajja kwewakana, bajja kwewala. N'abaana ababo b'ozaala balifuuka ekikolimo ey'obulamu bwo. Lumbuye obulamu bwo bulibeera busekererwa. Obulamu bwo libeera mu kkomera ery'obulamu nga buli muntu akutya nga naye buli muntu omutya. Ng'otya n'ekisikiriza ekikyo nga tolina mirembe mu nsi eno. Ng'obulamu bwo olinga ng'omuntu eyalwala n'akomayo nga talina bujjanjabi. Samokanya oli serebu nga bw'ogamba naye ojja kutuuka ekiseera nga tolina woyimirira ne bamanya nti yeggwe. Ekizikiza kijja kukubuutikira. Ojja kutuuka ekiseera nga tolina muntu gw'oyogera naye nakkiriza nti alina omuntu gw'ayogera naye nga balaba nga abayogera n'ekizikiza. Samokanya obulamu bwo buzikizibwe wenna ozikire. Bampita Godfather mubeere bulungi.
olumu munnange wiina akalubamu omanye engeri gye tutasoma kati okuwandiika kutukaluubiriza wabula bwe nvayo ne njasa makokko wano neemala eggoga ne mpulya nga nzikakkanye ate nga n'obubaka okoze eki obutegedde ddala mbutuufu omukulu Fred Kajubi Lumbuye Fred Liiko Fred Liiko asinziira ku ki okugamba principal nti addeyo afune ekyogero ky'abajjajjaabe ako nno kamanyiiro era ekisajja ekyo tukyanguyire tukikwate mavumbavumba tetukiganya kusukka wano tukigobe mu struggle ekisajja kye kyonoonye struggle kuva mu ntandikwa ate kikuze kirabya ddanga kati national unity platform erina abapresidenti babiri Kyagulanyi ne Lumbuye tayisizaamu pulezidenti wa Nuupu maaso tayisizaamu Kyagulanyi maaso olw'okuba nti yawandiise obubaka obulungi ennyo obwabadde bagamba nti oba tebwabaganye kubanja kujjanjabwa kwa kabaka wabula yabagambye mubanje okujjanjabwa kwa kabaka n'empisa temuvoola balala ekyo ekintu tekinagwe kisobola kunyiza mu nsi naye ssebo olw'okuba omukulu Lumbuye yanoonya dda waavulungira principal muvuluge yamulangidde addeyo mu kyogero ky'abajjajjaabe mbwe emizimu gya Museveni gitandise okumubuza amagezi n'amulangira okukola post ezitalina makulu kitegeeza Lumbuye yanoonya dda bulijjo waavulugira principal nga talabawo yamaze naye akyogera n'agamba okoze post ez'okumukumu ezitalina mulamu ebbanga lyonna nga nkusiriikiridde kitegeeza yamunoonya dda wamuyisizaamu eggaali ng'era alinze Kyagulanyi bw'alikola akasobyo katono bwe kati amuyiseemu eggaali enkambwe yeeyo ate kyekyali kye tukyayagala amaze bw'aba yamugambe nti omaze ebbanga okola post ezitalina mulamu kitegeeza yamulangidde direct nti byogera ennaku zino byonna byava dda ku mulamwa kyo kyeraba nga kiki Katonda gana amateeka mu 10 sima principal takusobya atasongwamu lugalo tayogerwako takola ki kyamusonzeemu ne kimuvuluga ne kimuvuma ne kimujerega ne kimutyoboora gonna kyagamenye ate ogenda kikola ki ne byoyogera tabiwulira onaamunenyezaawa naye ng'obuzibu bwavudde principal kusongera wali mulema kusongawo ng'alina amatu awulire atalina amatu abirekaawo yazzeeko byebyo sajja kyamuyisizaamu eggaali naye tetukiganya tukikwatire wano tulina kikwatira wano tukigobe mu struggle